Tumaze okukonfaminga nti Vicky bagenda muteeka kukalaba. Olunaku lwa leero akoze story ne TVM n'alaga nti ye yatta boss we yamukuba ekintu ku mutwe. Bwe bityo bwe byabadde nsaba tutambule mpola oyo Munnayuganda nga alaga engeri agiyattemu boss we. Omuwala ayitibwa Ajok Vicky nga yava wano okubutaka n'agenda okuyiiya ekigulira Magala Eddiba. Nkusaba nno sookola kinge Bannayuganda kyentegedde kuba kyaliwo chance ey'okuyamba ono omuwala olw'ensonga nti singa gavumenti ayingira mu nsonga zino oboolyawo eggwanga lya Syria bayinza okwekuba mu mutima. Kati nkusaba vidiyo eno gisharinge gwali ku kyeyo nawe ali mu ggwanga lya Uganda nawe ali yonna yonna gy'osinzira ebyaddala buli woogirekinga era kiyambako. Kakati ebyaddala we kino we kitaakole naye nga nsula kigenda kukola tuyinza okugamba nti RIP Vicky. Kakati kyabadde kitya ku lunaku ate olw'eggulo vidiyo zatandise okuba nga zisaturatinga nga ziraga nti Munnayuganda ono yeenyigira mu kutta boss we Vicky. Atani Vicky yatta omwakyala ayitibwa Huda Sharawi. Huda Sharawi yali actress oba bana bazannya emizannyo ba model oba bana bakola ku TV bwe bati byonna yali ali involved. Kati omwala ono omukyala ono Munnayuganda yazaalibwa mu mwaka gwa 92 ayitibwa Vicky. Ate oba oliawo agenda maaso ademonstrating awo wennyini nga ayogera mu bigambo bye agamba nti ye yakuta boss we bwati bwe yamusinja. Asooka olizemu katini ngenda kudda nvune tugende mpola mpola nti yamugamba nkuwadde emmere erimu obutwa nga bosi yagamba Vicky. Vicky n'agamba bw'oba ompadde emmere erimu obutwa kankutte naawe oveewo tufe ffenna. N'agezaako okwekolako suicide mirundi 3 ne bigaana. Era munnange amawulire agaveeyo nga bwe mulaba bwe mbateereddewo obutambi obwo obusoose. Vicky akonfesinze n'oyo omusajja mu Luwarabu n'agamba waakalabba bagenda musiba katono bamuteeke kalabba. Kakati awo eŋŋambira nti bannange bantu bange ogenda ng'agenza okyusa obulamu bw'abaana ate ogenda okudda ng'oddira mu keesi tajja kudda ate owakalabba bamuzza kweri. Munnange omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa naye tomanyi ebya mukama bisobola okyukamu n'akomawo. الآن الجريمة راح تنفذيها بهالمكان هذا. I was here. I was very sick, totally sick. She told me, Vicky, don't touch this thing and don't take anything in Barat because you have already poison. I don't know what I'm going to tell you people. I'm sorry. بتاريخ 29 من الشهر الفائت حدثت جريمة قتل في مدينة دمشق. على الفور تم الإعاز لهيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن المغدورة هدى الشعراوي تم قتلها في منزلها بواسطة أداة صلبي بضربها على رأسها عدة ضربات. كم المدة اللي أنت صار لك عم تشتغلي عند الأستاذة هدى فيها هون بالمنزل؟ وهل تقيمي أنت وياها بمفردكم بالمنزل أم في حدا معكم؟ October last year. Yeah, at night we stay with her only. Vicky ono bw'oba weegendereza ebigambo binyagala omuli mu comment section gwe olowooza byayogera abitegera bamizikiddemu ekyo olw'ensonga nti nze mu kulaba okwange ndabirira nga Vicky ebigambo alinga gwe baabitendese obutendesi nga n'olulimi talutegeera. Kati wetegereze engeri gy'addamu amaaso okitabye bulungi nnyo. Bosi we yamukakasa nti amuwadde obutwa ko Vicky nange kankunyige oveewo. Oba bosi yali asaaga oba yali akola ki oba kyekyaliwo byonna bw'obiwuliriza n'oliza engeri ono gy'ayogeramu. Abalaba vidiyo eyasooka nga ebyaddala omuwala ono agamba mbu yatta bosi we baamubuuza nti did you kill your boss? N'agamba I kill, yes. Nga byonna olaba bambi ayinza okuba ng'olulimi talutegeera talumanyi bulungi nnyo. Naye awe tuli olunaku olwaleero njagala olabe omukyalo ono yasonsula era ng'agamba nti Vicky ono alabika byayogera tabitegeera nalwo luli munyaanyime naye twongere okuba nga tukala. Waliwo Kadama Munnayuganda ayolekeddwa okusibwa kukalaba Syria oluvannyuma lw'okutta sereebu waayo omuzannyi wa firimu veteran actress omukyalo w'amaanyi ennyo gwe bayita Huda Sharawi myaka 87. Omukyalo we wano mu Uganda osobola omugeraageranya ku ng'oba wonaalaba ba Maria mu mulinde obanga wonaalabani waliwo wano ba actress wana abakyala abazannyi ba firimu abalungi abazannya busoopu obwo. Ani omulala wano nga mukyala akuliridde naye nga mulungi nnyo
alima namakula naye muzanyi wa firimu. Mariam ndagire ndowooza gwe nninza okugeraageranyako. Omuwala ono bamuyita Vicky Ajok, munnayuganda abadde Kadama Syria eri mu Middle East mu Asia. Bamukutte na self confess naye kennyini neyewaako obujulizi nti yamusse oluvannyuma lw'okubanga yagamba nti abadde atulugunyizibwa physically nga bamutokyalinga physically, bamukuba bamukola ki mu ffumbiro. Banneiba baawulira mu ffumbiro ndowooza ku Lwokuna nga bawulira amasowaani ne fulampeni ezikaaba nga ziringa ezikuba ku mutwe gw'omuntu. Oluvannyuma ennyo bagenda okukizuula ng'omuwala Ajok yali ali mu kukuba serebu ono, omukyalo ow'amaanyi ennyo, era Syria yonna kati eri mu kumooninga oba eri mu kukungubaga olw'okufaako. Kubadde mukyala w'amaanyi nnyo mu kuzannya firimu, yakolangako ne ku zi radio, kugamba abadde muntu ng'amanyikiddwa nnyo mu Syria. So Syria singa oself confessinga nti wassa omuntu oba omusango gw'okutta omuntu ne gukusinga, basobola okusiba amayisa oba okuteeka kalaba. Akalaba ke Syria bakakola privately mu prison naye nga bakuhanginga bakuteeka ku muguwa, bakutuga kakutuga. So Ajok tumusabire, naye nga ekisinza okukola public debate n'ensonga lwaki njogedde ku kino kyekyokubeera nti bannayuganda bangi bagenda eyo mu Bwakadaama ne batulugunyizibwa physical, ne babateekako torture, physical torture, ne babakuba, ne babakola ki, ne babasala obwambe, ne babamma emmere, ne babayisiza ddala bubi, wabula nga talina wasobola kwerwanako. Obusungu obumusinga omuntu era agambyeko nti at least kale kanfe, naye nga at least nange neesasuzza. Abamu ku bawala aba bannayuganda ababeereyo mu Bwakadaama weesanga bakoze ebintu nga bino. Ekisinze okutunda oba okutambuza ennyo ekintu kino kwe kuba nti yasse serebu we Syria gwe yasse nekitambula, naye nga bakyanoonyereza bongera okula, naye nga yo omuntu bamukutte n'akonfesinga naga kituufu namusse. Bwe yamaze okumutta yadduse, but of course poliisi y'omu Damascus ekibuga ekikulu ekya Syria n'emukwata. Kati wayinza okuwonera wali wamu singa pulezidenti waabwe Ahmed al-Shara avaayo n'amuwa amnesty oba n'amuwa pardon n'amusonyiwa. Kyokka kizibu nnyo kuba tekibangawo omuntu ali ku musango gwa mmada tebamuwa pardon e Syria, bamusiba mayisa oba okumutta. Akalabbe waabwe gyekali. So tumusabire Vicky Ajok munnayuganda naye nga yasse serebu we Syria, yamubye fulampeni ku mutwe ne kagwa wali ne kafiirawo, kagamba omanyiira ani gwe okubaani. Assalamu alaikum. From the day the news broke about the alleged killing of the Syrian actress Huda Sharawi, the name Vicky Ajok has echoed across headlines, television screens, and social media timelines. A young Ugandan woman working far from home now sits in detention in a foreign land, facing one of the most serious accusations anyone can face. But behind the headlines is a human being, a daughter, a sister, a Ugandan. We were not in that house. We did not witness what happened, and because of that, we cannot rush to conclusions. Justice must never be built on assumption, and we cannot base someone's entire fate on a confession alone. History has shown us that confessions can be influenced by fear, pressure, isolation, language barriers, and lack of proper legal representation. Many who watched the video of Vicky speaking felt uneasy. The way she answered questions seemed controlled, almost rehearsed. It did not feel natural. It did not feel free. Maybe she did it. Maybe she did not. But justice is not built on maybe. If she confessed, under what condition was that confession made? Did she have access to a lawyer? Did she fully understand the language being used? Was she informed of her rights? Was the statement given voluntarily and independently verified? A confession without transparency is not enough. This was a famous and respected public figure. Is it unreasonable to ask whether there were no security cameras in that home? Is there forensic evidence? Is there a clear, detailed timeline? Where is the transparency that removes doubt?
We are not dismissing the tragic loss of the actress. A life was lost, and that pain is real. Her family deserves truth, but so does Vicky. Because now another life stands on the edge of severe punishment. As Ugandans, we are not asking for special treatment. We are asking for fairness. We are asking for evidence. We are asking for due process. To the Syrian authorities, we respectfully call for transparency. Present the full evidence. Ensure proper legal representation. Allow this case to stand on facts, not only on a recorded statement. To Ugandans, let us stand with our sister, not blindly, not violently, not through hate, but through unity and demand for justice. Standing with her does not mean declaring her innocent without proof. It means insisting that no Ugandan or any other person out there is condemned without a fair process. We live in a world where innocent people have sometimes suffered because truth was rushed, because narratives were accepted too quickly. Truth does not fear investigation. Justice does not fear questions. And fairness protects us all. Thank you for watching. May justice prevail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.